kati eyawandiika ebbaluwa yali Lieutenant Henry Martin Stanley. Henry Martin Stanley. Henry Martin Stanley Lieutenant yali mujaasi mu ggye lya Bungereza. Yatuuka wano mu Uganda mu mwaka gwa 1875. N'atuuka mu lubiri lwa Ssekabaka Muteesa. Henry Martin ye yaliiramu mu bigambo biri bye nayogedde. Ye yamatiza Kabaka nti singa oyita abantu bano bayinza bandikoze omulimu munene nnyo mu bantu bo. Amala okumumatiza nga amatidde baatuula mu kafubo n'awandiika ebbaluwa on behalf of the king. Henry Martin yawandiika ebbaluwa on behalf of the king, yagiwandiika mu Luzungu. Kitegeeza ne bye yateekamu tetulina bukakafu nti Omutanda yali abitegeera. Kyabinako obukakafu nti yabiraba. Yagikross checking nga n'amusomeramu nga nannyini ebbaluwa. Naye ku kigambo okusomeramu kyanjawulo. Wentadde 3 nsobola okusomera 5. Kisoboka of course. N'olwokuba nti main issue yali yakuleeta basomi, then temwalimu kirala nnyo nnyo. Kati bamala okuwandiika ebbaluwa eyo mu mwaka gwa 1875 bagiwa omujaasi wa Bufalansa. Yes. Omujaasi wa Bufalansa yali ku ddala lya Kano. Ye yatwala ebbaluwa eyo okugituusa ewa Nnabakyala. Naye ebyembi teyagituusa. Omujaasi we bamuyitanga Kano Ernest Linant. Kano Ernest Linant yava wano olubiri lwasooka kusinga nnyo okubeera wano Lubaga. Yava Lubaga n'atambula n'abaali bamwesikotinzeeko awo abaali bamuwerekeddeko. Baatambula bajja eno waffe Luweero. Edda mu myaka egyo kolasi teyaliiwo. Yadde ekkubo erya piki teryaliwo. Busiko. Bwali bukubo bw'abantu naye nga bagendera ku maapu. Yatambula n'atuuka ku nnyanja eno etwawula ku Buluuli ne Namasale. N'asomoka ku nnyanja eyo Namasale n'amalako Uganda n'atuuka mu Sudaani. Kati bw'amala okutuuka mu Sudaani abantu baamwekanga obudde obwo wali wakyaliwo oggula abantu. Abantu abaali bamaze okwetamwa okubasiba enjegere n'okubatwala okuba mu buddu baabazingako. Then Kano Ernest Linant ne bamutta. Teyaluwona musajja wa. Teyaluwona. Bamutta ne history tumusoma ne mu primary mwali. Ne mu primary mwali. Lwakuba omukisa ffe gwe tulina ku adversity tumusengejjera ddala. Kati Linant agwa mu bantu bamutta yali ayambadde boots. Kati boots mwe mwali ebbaluwa. Omulambo gwe guba gunaatera okutandika okuvunda, amawulire gatuuka ku mufuzi w'amatwale eyali afuga Sudan. Gamala omutuukako, omufuzi w'amatwale yali afuga Sudan. Gamala okumutuukako bamugamba nti musajja w'omu omulambo gwe tuguguddeko nga gunaatera okuvunda naye okoze otya? Yafuna ab'amagye be yasobola okweyambisa ab'okumpimpi ne bamuyambako okujja okukebera muzungu munne eyafudde. Ono gwe bakozesa bamuyitanga Major General George Gordon. Major General Charles George Gordon. Major General Charles George Gordon yajja n'atuuka ku mulambo gwa muzungu munne Omufalansa ow'omu ggye lya Bufalansa agenda okumutuuka ku bambi nga yafa
n'amukebera agenda okukebera n'alabamu ebbaluwa ya Muteesa n'agijjamu then ebbaluwa eyo n'agitwala e Khartoum omulambo ogwo ogwa Kano Linanti baguttira mu katundu bayitawo Gondokolo gwe ngamba ogendako ejjuba sikugamba ogenda lwa birala togenda lwa byafaayo sigenda lwa byafaayo oba ogenze lwa birala okay kati atuuka Gondokolo we bamuttira amuggyako ebbaluwa General Gordon amala okumuggyako ebbaluwa kye yakola mu kwagala okukendeeza ye yali alina ku machine ebbaluwa yagisindika ng'akozesa telegraph oyo yali akuzekuzeemuko nga agundidde kati ebbaluwa eyo n'agiweereza nga yeeyambisa ebyuma bikalimagezi ebikozesa ebyayitibwa nga telegraph bye yakozesa kati njagala mpe reference ku bagoberezi baffe bano abagamba nti Alexander Mackay ye yaleeta eddiini ebyo byonna bibaawo mu mwaka gwa 1875 then mu 1877 I repeat mu 1877 abanaddiini ababereberye we bajjira mu banaddiini ababereberye abaatuuka yali Shagorod then mu 1878 mukulu Makumbi ojja kukeberako akantu ako mu 1878 Alexander Mackay we yajjira ndowooza reference ey'omwaka ogiraba bano 77 oli yatuuka ku ttaka lyaffe erya Uganda mu 78 oluvannyuma lw'omwaka nyongera okutaganjula akantu kano mukayigire eddala naddala bano abakola history ekyagaana Alexander Mackay okuba nti afuuka omutandisi w'eddiini omubereberye ey'ekikristaayo oba ekiprotestanti ye yajja yali mu Scottish yajja nga eddiini ye yaba babayita bagundi ye teyali wa Church of Uganda ate yali wa Church of Uganda ye yali ava mu kiwayi ky'abaprotestanti babayita ba Presbyterian mwe nasooka therefore ye yali mu Presbyterian ate nga ono Henry ye wa Church of Uganda Presbyterian church eyo nagirabako entebe Henry Manton Stanley ye nga wa Church of Uganda oba Church of England nga tayinza ate kulembezaamu ono atali wuwe then n'ayita bali ababe so mukulu Alexander Mackay n'asalawo n'azimba ekkanisa eyiye era nkadde nnyo eri sayidi za Waawuku yeri Mulungujja si Mulungujja naye awo akatawuni ako akaddako bakayitaani Mundeeba is it nze mmanyi ku Mackay Kabowa ali Kabowa sayidi awo naye nga sayidi za eye n'agizimba awo yiye otyo tafuukanga ku mukulembeze wa Church of Uganda Alexander Mackay yakomaawo era Alexander Mackay si wa Church of Uganda Alexander Mackay is a Presbyterian yewa Presbyterian Church nziraba entebe Presbyterian Church enkumba etwalinayo church n'entebe abo ndowooza tubamaze okubaddamu kati katugende ku